Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kimpasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kigenda kuba kirungi kati olunaku olwaleero nzize nammwe abakyala ab'embuto nga omukyala oli lubuto nga oli lubuto naye ng'onafuwa nnyo ng'okutukakutuka omubiri ng'obeera munafu olunaku lulamba kale nga nawe tobitegeera ng'obeera mukoowu nakanyama ng'abeera akuluma nkuleetedde eddagala ligenda okukuyamba okufuna amaanyi mu mubiri gwe omukyala ow'olubuto ndi naawe kwetedde eddagala nga ligenda kukuwa amaanyi mu mubiri ate n'ekirala ate nga mulimu ery'emikisa ligenda okubeera eddungi ku bulamu bwo wamu n'obw'omwana oyo bw'ojja okuzaala. Kati okusookera ddala nkwetedde kye bayita ensogasoga. Kwetedde kye bayita ensogasoga wamu n'olweza olw'obalaba baluyita olweza olwo lw'olaba olwo luyitibwa olweza. Nkwetedde nenkwetera lye bayita ebbombo. Ebbombo mulitegeera bulungi nnyo ndowooza. Nkwetedde ensogasoga ennene nenkwetera olweza wamu n'ebbombo. Ebyo bye njagala tugatte wamu ogenda kuba obinaaba bigenda kuba bikuwa amaanyi bulungi nnyo. Togenda kusigala nga bw'obadde, togenda kuddamu kunafuwa ate nga ddungi nnyo ate nga lya mikisa. Njagala tutandike bulungi nnyo. Njagala ofune ebbaketi oba ofuna bbaketi oba ofuna bbaafu teekamu amazzi nga bola. Kati nze nkulagira ku bbaketi, njagalidde tutambule nkulagira eddala byonna. Ofuna ebbaketi bulungi nnyo nga bw'ogiraba. Ndinaawe omukyala ow'olubuto oba ng'osuubira okufuna olubuto n'oba toli lubuto oba nga tosuubira osaanidde obiraba obiyige, bijja kuba bikuyamba kuba bino ebintu bye nkulaga byonna birabika byangu okufuna ate byangu okubikozesa. Ofuna ebbombo ly'olaba lyenteekamu bbombo. Kugambye funa bulungi bbaketi oba ebbaafu oteekemu amazzi tutandike okuteekamu eddagala ly'olaba bbombo. Kati ebbombo fuba nnyo okulaba ng'oggyako obuntu obwo obulinga nga sepulingi tobuteekeramu, obwo buggyeeko obusuule. Okitegeera oyinza okukunyolako otukoola nga bw'osuula muli, otukoola nga bw'osuula muli, oba tosobodde kusuulamu bukoola sooka oggyeko obuntu obwo bw'olaba obwo bwenjigyeko obwo. Njagala obuggyeko, si bulungi kubunaabirako. Kyo njagala okiyige gwe wenna omukyala omuntu yenna njagala okiyige ekintu ekyo nti ebbombo tulinaabirako obuntu obwo obulinga nga sepulingi bwe buliyamba kwegamba okwekwatako owantu nga libadde likula liranda. Kati obuntu obwo si bulungi buteekerako, buteeka mu bbaafu ba mu bbaketi nga bw'olaba. Kati wetuwomala okufuna ebbombo ng'olitaddemu bagiyita ensogasoga, ekyo kikoola kya nsogasoga gye bayita ensogasoga ebeera ennene. Ekyo kikoola ky'olaba kiba kinene ddala nga bw'okiraba, nakyo njagala okiteekemu kigattemu. Tutaddemu ebbombo ne tuteekamu n'ensogasoga ekikoola ekinene. Bwe tumala ne tufuna lwe bayita olweza, olwo baluyita olweza. Olweza olulungi nnyo 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 nnyo. Olweza olwo lw'olaba lulungi nnyo, tosaanye kulusubwa, osaanye obeere ng'olunaabako naddala ggwe omukyala ow'olubuto. Kati tubigasse wamu obirabye bulungi nnyo bibadde bisatu. Tutaddemu ensogasoga ennene ebikoola ne tuteekamu olweza ne tuteekamu n'ebbombo. Kakati tandika biyenga nga bw'olaba biyenge bulungi nnyo. Njagala ogoberere kyenkola ky'oba okola, sagala kuleka. Tandika biyenga ndowooza olaba nga bwenkola. Nkugambye bigenda kuyamba ggwe omukyala ali olubuto. Emyezi gyonna tewali nti ate simanyi myezi emeka simanya lino jjasi lyakunaaba bunaabikweyira mubiri gwonna. Okitegeera lino lye tukola oba lye ndi mu kukulaga lyakunaaba mubiri gwonna. Gwe omukyala anafuwa nga tolina maanyi nakanyama abeera akuluma, bino bye nkulaga bigenda kuba bikuyamba ku nsonga eyo. Ogenda kuba ofuna amaanyi, togenda kuddamu kunafuwa gwe omukyala ow'olubuto. Ate n'ekirala kwegamba ofuna n'emikisa ovaako ebyo ebisiranisirani by'olina ebitali birungi. Okitegeera liyengere eddala ligonde, liyengere eddala eddagala eryo ligonde. Singa obeera osazeewo oddikola ki oddikola. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti channel gyegatteko bingi ojja kulaba, bingi ogenda bifuna, ojja kuba obitegeera, ojja kuba obiyiga. Eyo tukoze eddagala ery'omukyala ali olubuto lyateekeddwa okunaaba. Okitegeera bulungi lyensazeewo okulaga olunaku olwaleero
ekitegeera kati olaba nga bw'oliyenze bulungi nnyo omala odiyenga ogambye njagala ogoberera ekyenkola kyekigenda okubeera ekirungi njala okiyige kati wamala odiyenga bulungi nnyo funa wooliteeka nga bw'olaba nze litadde ku kitooke oba olina ebitooke funa wooliwummuza ku kitooke bulungi nnyo oba olina muti liteeke ku muti liyenge kawungeezi budde nga bwa kawungeezi ligenda kusulawo liyenge budde bwa kawungeezi ofune wooliwummuza ku kitooke oba mu bimuli wansi oba ku muti wansi w'omuti obikkeko bulungi nnyo olireke lisulewo fuba okulaba nga embwa tezirizannyiramu ebisolosolo ebityo bikkako bulungi nnyo olireke lisule ebweru kati bwe lisula ebweru nkusaba okeere ku makya ssaawa 12:30 oba 12 okeere olyeyiweeko omubiri gwonna ng'omukyala ali olubuto linaabe budde obw'okumakya ng'omusana tegunnaba kuvaayo ssaawa 12 oba 12:30 lyeyiweeko ligenda kuyamba omubiri gw'okuta ligenda kuba linnyogoga bulungi nnyo ate okunnyogoga okutuufu okutali kwa firiigi wabula okunnyogoga okutuufu linaabe lyeyiirewo omubiri gwonna kigenda kukuyamba okusiiba olunaku lulamu ojja ddumalako ng'owulira bulungi ojja ddumalako ng'owulira obulamu bukomyewo eddagala lino ddungi nnyo gwe wenna omukyala ali olubuto okulinaaba okulinaaba ligenda kukuyamba omubiri gwo okubeera nga gukola bulungi olunaku lulamba kugambye eddagala eryo olikola budde bwa kawungeezi n'ofuna wooliwummuza ku kitooke wansi w'omuti mbimuli wansi nolirekawo ne lisulawo olibikkako bulungi ofuba okulaba nti embwa terijja ddizannyiramu bintu tuwe bityo kkapa kwegamba obikkako bulungi nnyo nolireka ne lisula ebweru keera ku makya ssaawa 12 okeera olinaaba olyeyiire omubiri gwonna nga weeyambudde wenna lyeyiireko linaabe kwegamba ogenda kuwulira bulungi ligenda kuba linnyogoga bulungi ojja dyeyiira omubiri gugenda kukomawo obulamu bugenda kudda ogenda kuwulira bulungi olunaku lulamba bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba